Poliisi mu district y'e Mayuge Mbusoga ng'eri bumu n'abakulembeze mu kitundu ekutta abantu 3 bajambeko mu kuyigga abatemu abasse abantu 4 ab'enju emu ku kyalo Namutale e Buwaaya mu district y'e Mayuge mu kire kigesezza leero. Ssente wa Gombola y'e Buwaaya Kamali Hussein ne kansala Nangobi Susan bagambye nti babakutte ye Patrick Tagaba wa myaka 67, Samanya Mudasi wa myaka 32 ne mukyala we Grace Kalungi wa myaka 26. Basabye poliisi yongera amaanyi mu kunoonyereza ekwate n'abalala abakyalira ku nsiko be batebereza nti be bassa abantu abo ne balumya n'abalala 4. Akazula twakagema ku betusebereza basatu tugemye omwami Samanya Mudasi twagema ne mwami Patrick yetegere kamena ga Patrick tagavni mucha wa Samanya barabona sawe no bitwakazula kukono nekereza ukajama isongeri y'abandi bitusubiriza aliwo abayise bantu makamala bantu babakubya amasasi abana bafiirawo abana bali mu mbeera enzibwa ino babatwaire wale nakavule ayera byalemye byajja paka mulago tuli wano n'ekikangabwa ky'amaani aba government engire mu nsonga eno etuyambe kubanga kino kituswiseeko. Omwongezi wa poliisi mu kitundu ekya Busoga ey'obuvanjuba Nandawula Diana akasizza omutawaana guno n'agamba nti ensonga zandibaamu olutalo lw'ettaka kubanga ensonga z'ettaka eryo zirina mu kkooti. Nga bye twakafuna biraga nti ababiri bano babadde n'obutakkaanya ku nsonga z'ettaka era ng'okuwulira omusango gwabwe kubadde kwakutandika wiiki eno ejja naye nga ku ssaawa eno abafudde emirambo gyonna gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro lya Mayuge Health Center 4 nga n'abaalumiziddwa bafuna obujjanjabi mu malwaliro ag'enjawulo. Akakiiko akavunaanyizibwa ku nguudo aka disitulikiti y'Ebyukwe kakizudde nti disitulikiti y'Ebyukwe terina byuma bimala okulima enguudo nga kye kivuddeko enguudo ezisinga eza munisipaali y'Enjeru okuba mu mbeera embi ennyo. Bano balambudde enguudo eziwerako mu munisipaali y'Enjeru era amakubo agasinga obungi basanze nga tegakyayitikamu nga n'agamu agayiwaako malamu gasigala bigulumu nga malamu oyo teyasaasaanyizibwa. Ssente Wakakyokano nga minisita omubeezi avunaanyizibwa ku ofiisi y'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Ebyukwe Diana Mutasingwa agambye nti amaze okwogerezeganya ne minisitule by'entambula ne bamusuubiza okubaazika ku byuma ebirima bikole ku nguudo z'Enjeru okumala waakiri omwezi mulamba. Agambye nti waliwo obwetaavu obw'olukiiko lw'abaminisita okuddamu okutuula beetegereze ekiyinza okukolebwa okuyamba munisipaali n'ebibuga ebirala ebinene ebiri mu disitulikiti kyokka nga bakozesa ebyuma bye bimu. Sinayogedde ne PS ampemu ya wax ni weeks nga 2 etambulemu muno ekola omulimu olw'ensonga nti enguudo mbi nnyo ate ekizibu kye tulina nti nga district tulina grade mu road unit tulina okuddamu twogere nga cabinet kiki kye tusobola okukola ng'ebitundu ebirina municipalities 2 amatawuni agatalina zi road units but olwaleero kye tutuuseeko nga district committee tusazeemu nti okuteekamu akasente akatonotono miliyoni 4 okulaba nti tusobola naffe abantu okusasula omusolo ne batuwa ku kasente ako ne twogerezaako okulaba nga tufuna grade efunye obuzibu bw'amaanyi. Amyuka ssente Wakakyokano era nga mubaka wa paalamenti wa Buyikwe South Dr. Philip Michael Lulume Bayiga agambye ekyenyamiza nnyo okulaba nti gavumenti eweereza ensimbi ezikola ku nguudo ate mu kiseera kyekimu nga ebyuma ebirina okukola ku nguudo ebyo nga bitono nnyo tebimala na bw'atyo nayaniriza ekyakoleddwa mu munisipaali y'Enjeru eky'okutandika ku ddimu ery'okwegulira ebyuma ebyabwe. Tukimanyi bulungi ti gavumenti ebaweereza ssente naye nga teziweereza mu mwezi gumu oba oluusi mu kiseera kyekimu naye nga disitulikiti olina grade emu olina wheel load emu olina excavate emu nga tosobola kugisalasalamu biwayiwayi gamba nti kino kigende kikole eno kino kigende kikole eri unit ekolerawa kati bwe babeera nga aba municipality y'Enjeru basobodde okugula grader tubadde tuwa amagezi bannaffe abeerugazi municipality ate bo bagule excavator oba oli awo eno mu Buyikwe district esigadde Buyikwe South ntubeera ne wheel loader.
Meya wa municipality y'Enjeru ategeezezza nti basazeewo okugula grader olw'embeera ey'okkala bubirirwa ennyo n'asaba ne bannaabo abeerugazi bagule waakiri ekyuma ekirala ekiyoola beeyambeyambe mu mbeera efaanana bw'etyo. kuba Enjeru municipality erina kilomita 709 bwegatunulamu genkanana ga district ezimu mu ggwanga olw'obuzibu bw'amakubo ge tulina nga ate Enjeru bulukya ekizibu kyabwe kisingira ddala okuba eky'amaanyi makubo twavaayo nga kanso ne tuteekawo ensimu tugamba ku mulundi guno katwegulye grade eyaffe kubanga tubadde tweyambisa grade ya district ngazi nnyo etwala municipalities bbiri grade y'emu yesharingibwa abo babuyuka South bagyetaaga nga district abeerugazi bagyetaaga n'Enjeru tugyetaaga era abantu mulabye nga twayiwa malamu mu makuba agamu ne malamu n'amalamu ebbanga eggwanvu obunda badde buzibu bwa byuma byangudwa. Ebyunga biri bityo abakulembeze mu Ggombolola Lubaga balabudde gavumenti ku nteekateeka y'okusengula abantu mu ntobazi egenda mu maaso mu bitundu bya Kampala n'emiriraano nti gavumenti esaanye okugikwata n'obwegendereza si kulwa ng'eyongerawo obumenyi bw'amateeka mu Kampala n'emiriraano. Meya wa Lubaga Mberazzesa Kamaluwa yakkaatiriza bino abadde ayogerako n'abantu b'e Nateete n'agamba nti obutali butebenkevu bweyongedde nnyo mu bitundu by'e Nateete ne Busega naye bo ng'abakulembeze balowooza nti bisinze kuva ku bantu abaagubwa mu Lubigi naddala abavubuka abalekeddwawo ettayo nga tebakyalina we beegekaluba yadde we bajja ekyokulya. Bino nno bijjidde mu kiseera ng'abantu bana be baakwatiddwa poliisi e Nateete baasangiddwa n'ebijambiya nga bayingirira amayumba g'abantu. Mberaze awabudde gavumenti eriyire abantu beyamenyedde amayumba n'alabula nti singa tekiikolebwa eggwanga liyinza okwolekera obuzibu bw'amaanyi. tubenga tutambulyamu okulaba nga tubadduukirira nga bafunye obuzibu abantu abawangalira mu bitundu eby'entobazi kubanga kati wantulina obuzibu kale enkulakana banaffe kale enkulakana yazze twafunye sewage plant wano mu kitundu kyaffe amayumba mangi gajja kuba gatwako naye ate era neyo bwe yayejja mu kitundu bantu bangi abanyigirizibwa amazzi gabakuba mukimanyi bulungi nnyo nga bayemala mu ludda luli wali kumpi ne taxi park so tulowooza nti nno eteka development enkulaakulana ejje n'abantu baffe naye nabo babeere mu nkulaakulana eyo. Aba Seventh Day Adventist Church bonna mu ggwanga basabiddwa okuba abeegendereza nga bali amabanja kubanga gateeka abantu ku bunkenke oluusi ne gabalemesa n'okuweereza Katonda. Omusumba w'aba Adventist Salon Kalumba yakkaatiriza bino abadde akiikiridde omusumba wa Uganda Central Conference mu kanisa ya aba Advent ekya Namukaaka mu kusaba okubaddemu n'okusonda ensimbi era gye bigweredde ng'ensimbi obukadde 5,228 zisondeddwa nga za mutayimbwa ogwakireka Adventist Hospital okuva ku ttwale ery'Ennabinene mu kanisa y'aba Advent. Omusumba agambye nkyenyamiza okulaba nti waliwo abakkiriza abali amabanja agasukkiridde nga gatuuse n'okubalemesa obuweereza. Agambye nti amabanja galeetera abantu okweraliikirira ne balowooza kubaba olwo ne badda mu kulowooza ku babawola mu kifo ky'okuweereza Mukama. Guno gwe mulembe abantu nga mulimu n'abakulisitaayo mwe basinze okuliira amabanja naye mujjukira amabanja baga nti eyeewola abamuddu w'oyo gwe yakoze atya olowooza bbanja sente nno zizaayo ku saazidde sente nno zizaayo ku saazidde toyinza zizaayo ku saazidde toyinza kuddira za ddwali n'oziwayo nga ku saazidde bakola batya bakubanja. Twewala amabanja basebo ne bannyabo ne tunaabeerawo awatali mabanja tusabe Katonda. Mu ngeri y'emu omusumba Salon Kalumba asabye abakkiriza okusoosowaza omulimu gwa Mukama mu byonna bye bakola kibayamba okusitula ekitiibwa ky'ekkanisa. Wonna eddwaliro lisobodde okuggulwawo litandika okujjanjaba abantu ba Katonda nga baagala kino kituukibweko mu mwaka 2025. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Minisita w'ebyettaka talina buyinza kukozesa musango gwa ttaka nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Minisita w'ettaka mu Uganda takkirizibwa kuwozesa oba kuwulira nsonga zonna ezikwata ku ttaka n'awa n'ensala. Katugambe waliwo abakaayanira ettaka n'abayita mu ofiisi ye n'abagamba muleete n'obukakafu obulaga nti gwe nannyini ttaka oba kibanja n'awuliriza ensonga eyo n'awa n'ensala.
ekyo tekikkirizibwa mu mateeka era minisita bw'akikola aba amenya amateeka ag'eggwanga era ensala gy'asaze ogitwala mu kkooti ne bagisazaamu kubanga embanfu bw'enfufululu ate naye yennyini asobola n'okusasuzibwa ssente. Minisita wa Kampala Hajjati Mensa Kabanda Nabbengo akunze abazadde okuwagira abaana baabwe nga bafaayo okulaakulanya ebitone kubanga ebitone ebyo kyabugaga Katonda kyawa omuntu obuwa. Minisita Kabanda abadde omugenyi omukulu ku ssomero lya Kisasi College School abayizi kwe boolesereza ebitone byabwe mu kuyimba emizannyo ne katemba n'asaba abazadde bateeke ensimbi mu bitone by'abaana baabwe mu kifo ky'okubalekera amasomero gokka era bafeeyo ne kusoma kwabwe. N'olwekyo abazadde mwongere okwagala abasomesa kubanga batukolera omulimu gwa njawulo nnyo ate mwebale kuweerera abaana n'okunoonya ssente. Tewali alina ssente okuggyako ssente gwe wennyini naffe okusoma okufuuka kye tuli bazadde baffe baateekamu nammwe abaana mubateekemu ate gye bujja kijja kubanga n'owa diguli takyakola nga baagala ba masters baagala PhD baagala baki. N'olwekyo tufube okulaba ng'abaana tuba encouraginga okuba n'empisa okusoma ate omwana tomuwaliriza kyemmanyi wano waliwo n'ebirala bw'aba tagenda wano ng'agenda ate mu kiri. Ku mukolo ogwo omutandisi w'essomero lya Kisasi College Haji Latif Sebagala asabye gavumenti ekwasizeeko amasomero g'obwannannyini mu kutumbula ebitone by'abayizi mu kifo ky'okugabinika emisolo. Gavumenti yandibadde ekola enteekateeka ey'okuyamba amasomero naddala amasomero ag'obwannannyini okulaba nti enteekateeka ya extracurricular activities eyongera okunywera kubanga ne curriculum empya eyagala nnyo okulaba nti abaana boolesa ebitone byabwe naye nga ebintu bino byetaaga okulaba nti gavumenti evaayo n'eyamba so si kuteeka emisolo mingi egiyinza okukalubiriza abantu kubanga abayizi bano bavuganyizza mu nnyumba okwabadde Sebagala ennyumba eya Sempala ey'abakuuba ne gava gye bigweredde nga ennyumba ya gava ewangudde n'obubonero 565 ne kuddako ey'abakuuba ate eya Sempala yakutte ekyokusatu olwo eya Sebagala n'ekoobera. Abazadde basabiddwa okukolagana n'amasomero okuzuula n'okuzuukusa ebitone by'abaana mu by'emizannyo ennyimba katemba n'amazina kubanga nakyo kitundu ku byenjigiriza era babifunamu n'obubonero mu bibiina eby'akamalirizo okusinziira ku nsengeka empya ebisomesebwa. Ennambika y'ebisomesebwa empya UNEB yalaga nti UNEB yakuwa abaana obubonero 80 ku buli 100 mu bisomesebwa mu kibiina ate obubonero obulala 20 ku buli 100 bwakuggyibwa mu by'emikono n'ebyemizannyo. Lugalambi Henry avunaanyizibwa ku by'okuyimba mu bwakabaka bwa Buganda asinzidde ku ssomero lya Seta High Main Campus gy'akulembeddemu okusala empaka abayizi ku ssomero eryo bavuganyiriza mu nnyimba n'emizannyo emirala n'ategeeza nti mu kiseera kino buvunaanyizibwa bw'abazadde okuteekateeka okuyita kw'abayizi bwabwe n'asaba nabo babawagire. Bayambe abaana okukuza ekitone baleme kitulako butuuzi kubanga abazadde abasinga obungi balowooza nti kiri eky'ekitabo kyokka kyekitunda. Mbadde mu ndeere okumala emyaka kati 4 nga performing era nfunyeemu nnyo mu kitone kyange kino nondamu lwa kitone si lwa busomesa kenga obusomesa mumazeemu over 40 years. Henry Dikusooka Munaaba abadde omugenyi ow'enjawulo ku mpaka ezo asabye abayizi bongera okuba abayiiya. Akulira essomero lya Seta High School Main Campus Lilian Namulondo alabudde abayizi abakyeganya eby'emikono n'ebitone nti boolekedde okufuna obubonero obutono mu bigezo byabwe. Abazadde mbasaba bongere okwencouraging abaana balemesa kubanga batumbula ebitone byabwe kuba ensi eya leero yeetaaga omuntu omulamba atendekeddwa mu talenti ate atendekeddwa ne mu byensoma ebirala. Talenti etutwala wala nnyo ate bw'ogigattako n'okusoma. Abaana batulira ebitone byabwe era njagala okubagamba nti baleke kutulira bitone byabwe baveeyo buli muntu Mukama alina ekitone kye yamuwa wabula olina kulaba ng'okijjayo ate ne kisobola okugasa abalala. Ebyo nga biri bityo munnamateeka w'ekibiina ki National Unity Platform George Musi alambudde bannakibuga olw'obuligo obususse mu bitundu gye babeera nti bwandibaviiramu endwadde kattira. Musisi abadde akulembeddemu kaweefube okukola bulungi bwansi era basazeewo kino okukikola buli luvannyuma lw'akaseera. Agambye nti kyannaku nti ebifo ebimu ate ebikuŋŋaanya abantu abangi gamba ng'obutale tebirina kaabuyonjo ez'olukale oluusi nno ne kivaako abantu okumansa kakikya.
tubadde nga tutambula mu butale obw'enjawulo nga twakoze olunaku lwali netuluwaayo okukola bulungi bwansi nga ekigendererwa ekikulu kibadde kyakulaba nga titutukiza omulamu ogw'okwekolalira awamu tutukiza omulamu ogw'abakulembeze okulaba nti basoosowaza kubanga twali tukyatandika n'obutale ekimu ku bizibu ebiriwo obutale bonna oba mu municipality bafumbekedde ne kasasiro naye ate ne bakolera wabi enkuba bwetonnya babeera mu bubi abamu tutusenga bagamba tebalina na toilet oba we bagenda olukale naye kino tulowooza nti nno kino kutandika butandisi. Abeetabye mu bulungi bwansi oyo banenyeza abakulembeze mu mukono municipali okuteeka bwavunaanyizibwa kuyoola kasasiro nti abinika abantu ensimbi ze batasobola. Olunaku leero tubadde tulongoosa okutandikira eggoma tulongooseza nantabuulirirwa seeta ne tujja central division ne tulongoosa mu industrial area ne mu Kame Valley. Kasasiro abadde mungi nnyo mu kitundu. Tuze bannamukono olw'obululu bwe baatuwa tuliwo wano okukola bulungi bwansi nga kabaka bwe yagamba kubanga obuyonjo kintu kikulu nnyo era asaba n'abakulembeze abalala bayigire ku kino kye tukoze. Neebaza nnyo Kansojo James ategedde obulumi bw'abantu. Kibuga kyaffe kibadde kikyafu nnyo ebitagamba. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Patrick John Kakande wa Sports Club Village Ogosalo ng'alondeddwa ng'omuzannyi asinze banne okukyanga endiba mu Uganda Premier League season ewedde 2023-2024. Omukolo gw'okutikkira abawanguzi gubaddewo mu kiro ekikeesezza leero era mu kiseera kye kimu Patrick Kakande yawangudde engule y'omuzannyi akyasinze obuto era n'awangula engule ya Player of the Season ate era n'alondebwa ku ttiimu y'abazannyi 11 abasinze okukyanga endiba. Dusan Stanjonovic owa Villa ye mutendesi asinze banne Vipers yesinza empisa nga bafunye kaadi eza kyenvu 33 mu season yonna ne myufu emu. Yunus Sentamo wa Vipers atebye goal esinze obulungi ate Mohamed Shaban wa KCC enasinga okuteeba goal nyingi zibadde 17. Crispus Musima wa Kitala ye mukwasi wa goal asinze banne Ronald Oti wa Bull FC ye muzibizi asinze banne songa Ronald Sekiganda wa Villa Jogo ye muwutanya asinze banne olwo Abraham Tusuubiri wa Maroons n'asinga okukola emikisa emingi egivaamu goolo gyali 10. Villa Jogo be bannantameggo ba season ewedde mu Uganda Premier League nga baawangula ekikopo oluvannyuma lw'ebbanga ya myaka 20 nga bakiwunyiza buwunyiriza. Mu malala g'ebyemizannyo ebbugumu ly'amaanyi mu mpaka z'amasa ga Buganda abawagizi ba ttiimu y'essaza Ssese batuuse mu kibuga lya Ntonde nga beewera okuwangula essaza Kabula olunaku olwaleero. Abawagizi ba ttiimu y'essaza Kabula nabo beewera nti bagenda kukuba Ssese awaluma. Embeera eri erya Ntonde bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Poliisi emayuge Mbusoga ng'eri bumu n'abakulembeze mu kitundu ekyo bakutte abantu 3 bateebereza okuba nti balina omukono mu ttemu eryabaddewo mu kiro ekikeesezza leero amasasi bwe gaavuze ne batta abantu 4 mu ab'ennyumba emu. Akakiiko akavunaanyizibwa ku nguudo aka disitulikiti y'Ebuyikwe kakizudde nti disitulikiti eyo terina byuma bimala okulima enguudo nga kyekivuddeko enguudo ezisinga obungi okuba embi naddala mu munisipaali y'Enjeru. Abakulembeze mu ggombolola e Lubaga balabudde gavumenti ku nteekateeka y'okusengula abantu mu ntobazi egenda mu maaso mu Kampala n'emiriraano nti esaanye okugikwata n'obwegendereza si kulwa ng'eyongera obumenyi bw'amateeka mu Kampala n'emiriraano. Munnamateeka w'ekibiina ky'NUP George Musi alabudde bannakibuga olw'obuligo obususse mu bitundu gye babeera nti boolekedde okubaleetera endwadde kattira. Ge mawulire ag'essaawa zino.